Mukama waffe yeebazibwe, Mukama waffe yeebazibwe, Mukama waffe yeebazibwe. Nkulamusizza nnyo gwandaba nampuliriza. Nze Miriam Jjumba. Ndi mulokole. Neebaza nnyo Katonda olw'olunaku lwa leero. Ensonga ze ŋŋenda okwogerako ziwera naye nsuubira kansabe Mukama nnyambe nzisengeke mu ngeri gy'ayagala nzisengeke zisobole okutegeerekeka, but more importantly ekkanisa, bwe njogera ekkanisa njogera ekkanisa mu nsi yonna egolokoke ekole ky'erina okukola. Nga sinnaba kweyongerayo ŋŋenda kusaba bw'oba osobola saba nnyo Mukama ayongere ayimuse abasajja n'abakazi abali mu pulaani ye abalina okutambuza oba okubunya oba okusaasaanya obubaka obw'ennaku ez'oluvannyuma. Mukama abawe platforms. So I am just one of the many voices. Mukama, I'm just one of the many people Mukama baayise mu buweereza obufaanana bwe buti. Tekitegeeza nti abaweereza abalala si ba mugaso, nedda. Tuli mubiri gumu, eriiso likola kyalyo, ennyindo ekola kyayo, amatu nago gakola ne sikini n'ebitundu ebirala. Amiina. Naye nze mpulira mu mutima gwange nti eriya eno yeetaaga okusisimula, yeetaaga okuzuukusa mu. Amiina. So tusabe Mukama ayongere abakazi n'abasajja be yateekateeka nga n'ensi tennabeerawo, abaayitibwa mu buweereza obufaanana bwe buti bagolokoke beeyongere banguyirizeeko okutuukiriza Mukama kye yabayitira okukola. Kale kaakati obubaka buno bwe ŋŋenda okwogerako bukwatagana, simanyi oba nakyogerako, nsuubira nakyogerako mu mwaka ogw'2020 which was last year. Nina ekintu briefly Mukama kye yali ambikkulidde. Nalaba malayika ng'ayimiridde mu bbanga, bwali budde bwa kiro. Kati kitegeeza kyali kyangu nnyo okumulaba. Yali mu bbanga mu bwengula ng'ayimiridde mu bbanga ng'akutte omumuli mugumanyi tooki, naye omumuli guno yasunanga omuliro ng'agusuula ku byoto eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo, like altars. Waliwo altars ezaali zizikidde oba nga tezinnakoleezebwa, ŋŋamba prayer altars. Amiina. Ebyoto eby'okusaba. Malayika bwe nnamulaba saakitegeererawo, naye gye nkomye Mukama gy'akomye okubikkula ebintu eby'enjawulo nnyongedde okutegeera nti Mukama yali akomyunikeetinga nti ayagala tukume ebyoto mu bifo eby'enjawulo, ebyoto eby'okusaba mu maka gaffe, okitegeera ku platforms ez'enjawulo okusobola okuhandolinga ensonga ezikwatagana n'ekkanisa. Amiina. Ekyo nkivuddeko. Ekkanisa eyingidde mu kiseera eky'akazigizigi. Ekkanisa eyingidde mu kiseera eky'akazigizigi. Abamu ku ffe tuyinza okuba twakiwulirako, abamu ku ffe nga tukimanyi, abamu ku ffe nga tetunnaba kitegeera bulungi. Mukama waffe atuwadde platforms ez'enjawulo, ayisa abantu ab'enjawulo okukwasaganya ensonga ezifaanana bwe ziti. Kakati era ebintu ebibiri ekimu ku bintu bye nsinze Mukama by'asoose okumbikkulira ku nsonga eno ey'okuyingira mu kiseera. Tujjukira tuli mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Amiina. Ekisookera ddala Mukama ali mu bizinesi ya kutuukiriza kkanisa, ali mu bizinesi ya kunyweza kkanisa, ali mu bizinesi ya kugamba kwanguyiriza kkanisa okutuuka mu magenda gaayo kubanga ennaku ziweddeyo. Bw'oba otunuulidde vidiyo ezisinga ze mbadde mpositinga, twogedde nnyo ku nnaku zino ez'oluvannyuma nti obudde buweddeyo era sipiidi bw'otunuulira vidiyo ndowooza 3 ezisembyeyo ng'eno teriiko, Mukama abadde ayongezza sipiidi ey'okukolerako ebintu. Kati kiba kitegeeza naffe tulina okusaba Mukama atuwe ekisa twanguyirizeeko. Nkugambye
obudde buweddeyo. Nze ng'omuntu simanyi how much time gye nsigazza, simanyi how much time gwe gy'osigazza, simanyi budde bwenkanawo ensi bw'esigazza, but sure and surely tuli mu nnaku za luvannyuma. Ebintu bigenda kweyongera okubeera sipiidi mu nsi y'omwoyo yatandika dda, Mukama yayongeza dda sipiidi. Bw'onootunuulira obubaka bwe napositinga obw'embalaasi, ndowooza n'ekyombo kye nasembayo okwogerako, emmeri gye nasemba okwogerako eyabbira nga bw'olaba submarine n'ebbira mu mazzi n'edduka emisinde. I had to keep pace. Kati okusobola okukiipinga pace n'omwoyo omutukuvu, sipiidi Mukama gy'ayongezza, weetaaga ekisa ekyenjawulo, weetaaga okwambazibwa amaanyi, weetaaga okuba ng'olaba mu nsi y'omwoyo. Ekyo tokikola ku maanyi go. Amiina. Weetaaga ekisa ekyenjawulo, supernatural, eky'obwakatonda. Era mu mbeera y'emu, messages ezibadde zisinga okuyita ku platform eno zibadde zoogera nnyo ku nsonga z'okutuukirira. Amiina. Okwetegerera Katonda. Amiina. So kati mu buufu buno kiba kitegeeza nti tulina okusaba Mukama atwanguyirize. Atwanguyirize. Amiina. Ekyokubiri, akomyewo abantu bonna abaali baabula. Akomyewo abantu abaali baabula. Bring back everyone who was lost to the fold. Buli muntu mulokole yali yagwa, buli mukkirize yali yagwa, mu nsi yonna, njogera ku stage ya nsi yonna. Atuwa obumu. Yesu ebimu osoma ekitabo kya Yokaana chapters ezisembayo, essuula ezo ezisembayo, Mukama waffe yasaba essaala ng'asabira abayigirizwa be n'abalibeerawo mu mirembe egiddako babeere bumu. Twetaaga obumu. Nga tusukkuluma ku bubondo oba denominations oba ebibiina oba amakuŋŋaaniro nga tuli kkanisa kitole kimu, kuba ekituufu kiri nti tuli mubiri gumu era ebintu ebitwawula bitono nnyo okusinga ku bintu ebitugatta. Naye ekizibu kye tulina nti ebintu ebitwawula tetubiteekako nnyo essira. Sitaani n'akikozesa okutudividinga, otusalaasalamu ne tuba nga tetukwataganye. Oba tukitegedde? Ekirala, okusaba Mukama atutuukirize. Ekisembayo, enjiri yeeyongera okubuulirwa. Ngamba enjiri ey'amazima. Amiina. Enjiri yeeyongera okubuulirwa, enjiri ey'amazima. Ndowooza ensonga eyo ngimalirize ey'okutuukirizibwa. Kati Mukama kirabika alyesa eddaala eddala oba alina area endala gy'abitandise okubikkula gye naakategeerako emirundi ndowooza ng'esatu gye nzize okunnyonnyola olunaku lwa leero. Kakati ngambye nti ekkanisa egenda eyingira eyolekedde akaseera ak'akazigizigi. Ebintu bino bwe mba mbyogera, sibyogera kukutiisa, mbyogera kukulaga nti Mukama alina control. Mukama ensonga z'ekkanisa, ngamba ku levo y'ensi yonna, azirina mu mukono gwe. Kati Mukama alina direction gy'atuyita okuyingira, alina ekifo ky'atuyita okwekwekamu. Amiina. Nabagamba nti tuli mu lutalo. Mu lutalo wabeerawo commanding officer oba omuduumizi ow'oku ntikko. Bw'akugamba nti gwa cover, osooka kugwa cover n'olyoka obuuza lwaki ogwa cover. Kubanga ayinza okuba ye alina ky'alabye oba ky'amanyi okusinza ku experience nga gwe tokimanyi. Amiina. Kati ebintu ebimu Mukama abibikkulako katono, bye tukoma okugonda ne tubikola by'aba atugambye oba by'atulagidde okukola, gy'agenda okukoma okutubikkulira ebirala n'okwongera otubikkako n'okutunyweza. Ensonga ey'okubiri y'eruwa? Ekkanisa egenda kuyingira mu kiseera eky'okuyigganyizibwa. Ekkanisa egenda kuyingira mu kiseera eky'okuyigganyizibwa. Ntegeeza ekkanisa ku levo y'ensi yonna. Kati bwe mba njogera ensi yonna soogera ku Uganda yokka gwe gy'omanyi, njogera omubiri gwa Kristo mu nsi yonna. Amiina. Nina ekintu Mukama kye yabikkula ndowooza ennaku nga 2 emabega. Ngenda ku lunaku lumu emabega. Era leero ayongedde n'akitangaaza. Ngenda kukitandikira ndowooza we kyatandikidde. Nze nalabye nga twabadde tulumbiddwa eggye. Eggye lino lyabadde
ddene nga liri ku stage ya nsi yonna. Lyabadde ddene nga liri ku stage ya nsi yonna. Naye abantu be nnabadde nabo nze be nnategeddeko baabadde ba members of my family, immediate family. Kitegeeza mulimu mwami Jjumba n'omwana omu ku bakulu abaana abakulu be tulina. Naye nze nsuubira yabadde arepresentinga abaana bonna. Amiina. Kati eyo family system. Kakati twalumbiddwa, twabadde tulina emmotoka gye tulimu nga tulina gye tulaga. Naye nga gye tuva waliyo olutalo, si lutalo nti bakuba buli omu. Baabadde balina abantu abali specific be banoonya. Baabadde banoonya bakkiriza. Baabadde banoonya bagoberezi ba Mukama waffe Yesu. Ejja lino lyenjogerako nkugambye lyabadde ku ddaala lya nsi yonna. Kitegeeza okuyigganyizibwa kuno kwabadde ku ddaala lya nsi yonna. Kitegeeza abakkiriza mu mawanga gonna tewaabadde n'omu kufa ali seefu. Amagye gano gaabadde modern nga galina technology, galina satellites, gakozesa technology ali latest. Ebintu bino bwe mbyogera oyinza okulowooza biri mu mulembe ogujja. Biri most likely bigenda kutuukawo nga tukyali ku nsi. Abasinga ku ffe tebituli wala nnyo kyengezaako okutegeeza. Amiina. Twatuuse ekiseera emmotoka ne ndaba nga tulaba emmotoka direyinga bakiyita batya mu Luganda, ng'etulwisa ne tufuluma emmotoka ne tudduka emisinde. Nga balina ebyokulwanyisa nga ne bw'oba nga ekituufu kiri nti okuggyako nga Katonda akubiseeko abadde tolina ngeri gy'oyinza kuwona. Kyokka ekisinga okusisa waliwo okudduka ng'odduka olina gy'olaga nti gy'ogenda wali seefu. Tewaabadde kifo ku nsi wali seefu. Kugamba okirowooza bulowooza n'ogaa kirabika wano waliwo obuweerero n'odduka. Tewaabadde kifo we batasobola kutuuka. Tewaabadde kifo we babadde tebasobola kulaba. Tewaabadde kifo we babadde tebalina buyinza. Nga tebalina abantu bano babadde bafuga ensi yonna. Sitegeeza ggwanga limu oba mawanga abiri, ngambye si region, ngambye ensi yonna. Nga kitegeeza ensi yonna nga bwe tugimanyi physical, baabadde be bagifuga. Kati nga tolina gy'oyinza kuddukira gye batalina buyinza, gye batalina bantu, gye batalina network. Amiina. Kati kannyonnyole amagye gano. Ejje lino lyabadde n'ekitebe, lyabadde ne headquarter, lyabadde ne base mu ggwanga lya Italy. Bw'onjogera Italy kye kitebe kya Roman Empire. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'oba obadde ogoberera videos and postings, ebimu ku bintu Mukama bye yasookera ddala okundaga, ebimu ebiri mu modern times n'ebiri mu ebyemu ebyebuziba, nze byensuubira nti bya buziba, nabiraba ebimu mu 2020, ebimu 2019. Ojja kulabamu eggwanga eryo, Italy. Agenda alikomyawo. Kitegeeza ekintu kino kirina significance, kirina kye kiranga ekisukka ku kye tulowooza. Sigambye nti ejje lyabadde litugoba lyabadde ejje lya Italy, ngambye lyabadde n'ekitebe. Kitegeeza abantu ababadde balifuga ab'entikko baabadde basibuka oba babadde batuula mu kifo ekyo. Naye amagye g'ensi yonna, amawanga gonna agakyawa Mukama waffe Yesu ne Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu n'abagoberezi be geegasse baakoze ejje ery'ensi yonna. Naye nga okitegeera nga liri abakulu abalikulira ekitebe kiri mu Italy. Ndowooza tukitegeerekese. Kitegeeza ne bw'odduka mu Hungary, ne bw'ogenda mu Ukraine, ne bw'ogenda mu America, ne bw'ogenda mu Argentina, balinayo base lwa nsonga bafuga ensi yonna. Amiina. Ekintu kyokka ekyabadde kisobola okukuwonya kisooka okubanga oli connected, nga wa connectinga ne Katonda 100 ku kinnaakyo, ng'olina connection n'ensi ey'omwoyo
ey'ebuziba. Ekyokubiri, nga wafa eri obulamu bwo gwe, nga wafa eri ensi, nga wafa eri amasavu g'ensi, ng'osobola okuwaayo obulamu bwo singa bukusabibwa ku lwa Kristo, nga Mukama waffe Yesu yakusensera, yakulya, yakubuna, yakubukaala, nga buli kasuwa, buli kannyomero, buli kakoona k'obulamu bwo kajjuddemu Kristo, ng'amaaso go gatadde ku ssuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Kyekyo ekyadde kisobola okuwonya. Ekyo ŋŋenda kukikomyawo. Era neebuuzizza lwaki nalabye famire yange. Ekyewuunyisa we natuuse mu bifo eby'enjawulo we nabadde nzirukira, we twatuukidde we nakwese, we nasobodde okwewogoma nze. Famire yange, buli muntu yenna mu famire yange nabadde sikyamulaba. Abantu be nabadde nabo bonna, like they isolated us. Olwa sipiidi n'ekibabu kye twabadde tudduka, nga tolina ngeri gy'oyinza kumanya nti famire memba ng'omwerabira, ng'otaasa bulamu. Ekyokubiri, buli omu yabadde yeekengera munne. Kitegeeza nze nabadde neekengera omwana wange. Nga ngamba omwana wange ono ayinza okumpaayo. Omwami wange ayinza okumpaayo, kati nga sirina ngeri gye nnyinza kugamba nti kaneekweke naye. Because trust between family members, close family relatives, abo abali connected by blood and emotions, baabadde tebakyasigaŋŋana. And I think it was a deliberate thing. Nagenze okulaba families and families and families nga ba refugees, sina refugees, olaba ng'omuntu aliira ku nsiko, kuba refugee alina rights, naye ffe tetwabadde na rights, twabadde nga emmomboze, nga in fact twabadde tulina na citizenship yansi. Nga bw'onogamba nti bw'oba oganye okurinawunsinga Mukama waffe Yesu, tokyalina citizenship. Buli akulaba oli mulabe we. Twabadde nga woolaba rebbo, lumira mwoyo, oba nga woolaba nalukalala, terrorist, bwe batyo bwe babadde batulaba. Kati ng'omuntu yenna bw'akulabako, any citizen ow'amawanga ago ag'enjawulo gy'oyinza okugamba mb'onoddukira, bw'akulabako akuwaayo buwi, tatawaana. Kitegeeza tolina mmere, tolina bikozesebwa, olina kusavaivinga lwa kukkiriza. Ekyo kankikomyawo. Ekyokubiri, ekiri ekikeesezza olunaku lwa leero, Mukama ayongedde okubikkula ensonga eno. Amiina. Ekyokubiri, ebimu ku bintu Mukama waffe bye yayogera nange, alina omubaka gwe yantumira, n'aŋŋamba nti ensi tegenda kuddamu kubeera nga bwe yali. Ebintu nga bw'obadde obimanyi tebigenda kuddamu kubeera nga bwe biri. Mukama waffe ayongedde okubikkula ensonga eno. Ekisooka, wagenda kubeerawo okukyusa emikono, exchange. Wagenda kubeerawo okukyusa emikono economically. Wagenda mu byensimbi oba mu byenfuna. Wagenda kubeerawo okukyusa emikono mu by'omwoyo. Ebimu Mukama waffe yabindaga n'embikoonako n'embiteeka mu videos ezasooka. Wagenda kubeerawo okukyusa emikono mu by'obufuzi, politically. Amiina. Emitawaana gigenda kweyongera, obunkenke bugenda kweyongera, abantu bagenda kunoonya omulokozi. Amawanga gagenda kunoonya omulokozi. Bwe balowooza nti asobola okubayamba okubannyulula mu ntata ne mu bunkenke bwe balimu, spiritually, economically and politically. Ekyo ngenda kikwatako ndowooza nga mmaliriza vidiyo eno. Mbadde ndi ku nsonga y'okuyigganyizibwa kw'ekkanisa. Ŋŋambye ekintu kino banne tekituli wala. Tekituli wala nga bwe tulowooza. Amiina. Nkugambye olunaku lwa leero Mukama ayongedde okubikkula ensonga eno. Bagenda abikkudde emu ku strategies oba enkola gye bagenda okukozesa. Bagenda kukozesa nnyo ebintu bibiri. Ekisooka bagenda kukozesa media. Media ndowooza tugimanyi. Ekyokubiri bagenda kukikola obulumbaganyi buno bagenda bukola ku level ya families. Families ndowooza tukitegeera.
Era neebuuzizza lwaki abantu bano, lwaki ekintu kino Sitaani agenda kikola ku level ya families? Why families? Lwaki takwata makanisa oba bibiina oba amakuŋŋaaniro n'agayigganya? Ekisooka, families are the founding blocks of the church. Amaka gwe musingi gw'ekkanisa. Kitegeeza nti bw'okwata omusingi gw'ekkanisa n'ogulumba oba n'ogucompromisinga, ekkanisa oba ogimaze. Ekyokubiri, mu families zaffe gye tusibuka olinayo blood ties nti muli related by blood or marriage. There is some emotional connection. Singa kino kibeera ku muntu oweewala gw'otamanyi newankubadde mu Kristaayo oba mugoberezi wa Mukama waffe Yesu, kiyinza obutakukosa nnyo. Naye singa ekintu kibeera ku muzaddewo oba ku mwanawo, ogolokoka. Lwaki? Kubanga olina connection ey'omusaayi, olina connection eya emotions, feelings, olina history n'omuntu, olina ebyafaayo, olina ebibagatta. Kwega ebintu ebigatta families bingi okusinga ebintu ebigatta abooluganda mu Mukama waffe Yesu. Oba tukitegedde? Kati olw'okuba nga mulina memories ezo, mulina blood ties, kyangu nnyo omulabe singa alumba family okumenya will, okumenya determination, okumenya omutima gwo. Kwegamba abadde amaliridde okugoberera Mukama waffe, bwe bakwata ku muganda oba bwe bakwata ku mwana, osobola okuwaayo, osobola okwegaana Mukama waffe. Lwaki? Bakutte ku mwana. Yesu ndowooza y'ensonga lwaki agamba nti oyo ayagala ebintu bye, oyo ayagala omuzadde we, oyo ayagala owooluganda okusinga nze taŋŋwanira. Nze nsuubira nti Mukama waffe ekintu kino yali yakiraba nti singa omuntu kyoggoza lwaki Mukama agamba etteeka erisooka yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Kugamba wenna buna Mukama waffe, kati ate muliraanwa wo mwagale nga gwe bweyagala. Oba tukitegedde? Kitegeeza nti singa bakwata ku mwana wo oba ne bakwata ku mukyala wo, omwami wo oba omuzadde wo, osobola kibanguyira okukukozesa kye baagala okole, kubanga bakutte ku muntu akuli ku mutima, omuntu akukwatako directly. Oba tukitegedde? Ekyokusatu, amaka oba families providing a financial and social protection. Kyentegeeza nti abaana, for instance, abaana tebakola. Kitegeeza omuzadde gw'olina okulabirira abaana bo, gw'olina okubaliisa, gw'olina okubasuza, gw'olina okubajjanjaba, gw'olina okubasomesa. Kati bwe bakwata ku families, kitegeeza basically bakutte ku kinyusi kya financial protection ne social protection. Bwe bakwata omuzadde ne bamukuba oba ne bamugya oba ne bamuteeka mu kkomera, omwana asigala atali protected. Kati olw'okuba omwana atali protected, basobola omukozesa kyonna kye baagala. Ndowooza tukitegedde. So Sitaani ensonga eno kyennaakategeerako, strategy gy'agenda okukozesa, agenda kulumba families direct. Era Mukama we yabadde andeetera ekintu kino okukinnyonnyonnyola, nze n'abya famire yange. Amiina. Kakati bagenda kukola bwe bati. Kino kyennaakategeerako, sigambye nti byonna mbimanyi, kino kyennaakategeerako. Bagenda kukola ze bayita execution. Execution oba bakiyita bati. Kugamba nze nalabye kankyokale kannyinnyonnyole ndowooza kye nalabye. Nalabye nga ndi ne famire yange somewhere. Kyadde ekizimbe nga tulina omukolo, gwadde nga mukolo. Naye yali like close knit family, abantu abali immediate. Simanyi basajja gye baavudde. Amagye gennyini ge nalabye that previous day gennyini, nga engeri gye babadde bambaddemu, olulimi lwe babadde boogera, ebyakulwanyisa bye babadde bakozesa bye bimu, ne bajja. Baatulumbye tetweteeseteese, ne bagezaako nnyo okututta ffenna, like nga batukuba bukubi masasi. Amiina. Naye kye baakoze baakoseza cameras. Like babadde n'abantu baabwe nga bastaginze cameras mu bifo eby'enjawulo. Nja kubuulira lwaki babadde bataddewo cameras ezo. Kati naye nga bwe baba balumba mitwe gy'amaka, balumba mwami na mukyala. Bwe nkugamba okulumba, singamba kulumba kukwata kukubako just luyi, kukuggyawo, kukutta kyentegeeza.
Amiina. Kuba bwe bakwata omuzadde ne bamutta, abaana tebalina protection. Abaana basobola obbakozesa kyonna kye baagala ba dependence. Kati kamera zino ekyabadde kizibateesezaawo nti singa kye ŋŋamba babadde baagala kutta entire families, ŋŋamba abakkiriza ba Mukama waffe Yesu, persecution yabadde yakuggyako bulamu bwo, either okkiriza system ezze n'ofuuka citizen waabwe n'ofuna protection yaabwe n'ebirala, amenities zonna ezijja ne citizenship n'ozifuna, oba si kyekyo, jjukira bakulaba nga terrorist. Bw'ogaana tebakuwana, tewabadde na kkooti nti bagenda kusalira musango bakuggyawo bujja. Entire families. Nagenza okulaba okubanga ekintu kino kyadde obviously mu nsi y'omwoyo, nga ne families endala bazirumbye, si yange yokka, nga balumba family, they are staging exactly the same thing. Amiina. Kati nga singa bafeyiringa, singa balemererwa okutta families naddala family head, kamera zino ekyabadde kiziteesezaawo nga bajja zikwata, amiina, bazimanipulating, gye nnyinza okuyita stage managing. Bazimanipulating bakulage nti wazzizza omusango, bakwata ebifaananyi byo ne babi editinga kuza tekinologi waabwe. Kati nga we babi editinga nga bastaginga nti olina omusango gwa naggomola gwe wakoze. Oba tukitegeera. Kitegeeza baba bafunye grounds ez'okusiba, bakusiba mayisa. So they either bakutta ne family yo yonna, oba we balemerwa bakiri batte family head. Ekyo bwe kiba kigaanye, ekyokubiri kye basobola okukola bakozesa kamera zino ku stage managinga crime. Bajja bikwata babimanipulating, balage evidence nti wakoze omusango, wazizza omusango gwa naggomola. Family yonna bagisuule mu kkomera nga babasiba mayisa. Mukama waffe yeebazibwe. Ekintu kino kiyinza okuliikeka nga film. It is not a film. Si movie. Amiina. Kakati bakozesezza ebintu bino, bazze nze kannyonnyole nze kye nalabye ku family yange. Bwe simanyi kikyabaddewo, but somehow twalwanye ne tubawangula. Kati olw'okuba baalemereddwa okututta ne ba stage managinga, bakozesa option ey'okubiri gye nkugamba ey'okukwata videos, kati nga bagenda ziteeka ku media. Nga bw'onoogaa nti baakutte obutambi bw'ababbi ababadde balumbye ekifo ne babutambuza ku social media. Okitegeera. Then ne babukozesa okukolako judgment n'okusuula mu kkomera. Oba tukitegedde. But this time round, nabalabye nga batudde mu meeting. Byabadde high level. Simanyi nange engeri gye natuuseyo naye nze ndowooza bansitudde busituzi ku lw'ekisa kya Katonda. N'endaba olukole babadde baluka. Kuba ffe twalowoozezza tubawonye ebiwedde. Kati somehow we baavuddewo abamu abasobodde okutoloka. Ne mbagoberera n'endaba gye balaga nga balina ekitebe. Bazzeeyo eri ku kitebe kyabwe. Italy kye nkugamba. Amiina. Ne batandika okulukaaluka vidiyo eno ne bagistage managinga ne bagimanipulatinga. Kati bwe nakitegedde ne nkomaawo ku sipiidi ne ngamba family members banne wano tuveewo, this is not safe. Amiina. Kati balabika baategedde nti nabategedde, kati ne baagala bakyanguyirize, banstopping, ne baagala okukwata ebintu bino babiteeke ku media. Nakugamba mu sitaani agenda kukozesa nnyo media okubunya, okutambuza intimidation, okutambuza okutya. Abantu batandika okutya system eno egenda okujja, basobole okufallinga in line, basobole okugigoberera n'ogigondera nga tebagiquestioning. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ekimu ku byannyambye, simanyi waliwo ekisa ekyannyambaziddwa n'entegeera nti abantu bano balina kye bapulaninga. Simanyi maanyi gye gaavudde, simanyi busobozi gye bwavudde. Ebintu byonna bye babadde batukutte ku videos byonna ku kamera, omusajja yazze n'abisangulako byonna ng'ate tabikutteeko. Oba tukitegeera. Yabisanguddeko. Amaanyi gaavudde mu ggulu ne gasangulako, ne gasangula ebintu byonna bye babadde batukutteeko, bye babadde ba manipulating. Ne mu system yaabwe ne babijaminga. Kitegeeza okuyita mu kintu kino ekijja,
famire yo kuyita mu kintu kino ekijja, omubiri gwa Kristo okuyita mu kintu kino ekijja, weetaaga amaanyi ag'enjawulo. Bagenza okujja okutwakyuzinga, okujja mbu baleese video evidence mbu twaziza omusango nga famire, nga tebikyaliko, nga biri raised, kugamba nga baabisangudde. Omusajja yavudde mu bwengula najja n'abisangula. Bagenza okubiteekako mbu babipulenga nga tekuli kintu, nga biri nga tewuli, like there's nothing to show. Ne bakuba ku headquarter ne babagamba mutuweereze kopi, nga ne kopi omusajja yaziggyeyo, like yabisangudde. Bwe tutyo bwe twawonye. Kiki Mukama waffe kyayogera? Bannange, ekkanisa eyingidde mu kiseera eky'akazigizigi. Twetaaga amaanyi. Njagala osaanuuke mu mutima gwo, okwate ebigere bya Mukama waffe Yesu obinyweze ogambe Mukama twambaze amaanyi. Nkugambye ebintu bino ebintu biri mu byawandiikibwa. So tetulina nnyo kye tuyinza kubikyusaako, birina okubeerawo. Naye Mukama waffe atusuubizza eki escape route. Mukama waffe agenda kutukuuma, Mukama waffe agenda kutuwonya, Mukama waffe agenda tutumbiza, agenda kutuyisaawo. Amiina. Amawanga bwe njogerera essaawa zino, ebintu bino biri ku background, ebimu tuyinza okuba tetubimanyi, ebifulumayo bye bitono bye tuwulirako. Naye essaawa zino amawanga galina amabanja amanene. They are indebted heavily. Ngamba n'amawanga ge tutya, they are heavily indebted. Balina amabanja ge batasobola na kusasula. Oba kitegeeza abababanja bagenda kuwamba ekonomi zaabwe, bagenda kuwamba amawanga gaabwe kubanga bababanja. Oba tukitegedde? Waliwo insecurity ez'enjawulo, disasters ez'enjawulo ezikoleddwa abantu n'eziri nakyo, ebyo sijja kubyogerako. Tewali n'omu ku ffe ali safe. Tugenda kusaba Mukama akweke ekkanisa mu nsi yonna. Mukama atwambaze amaanyi ng'ekkanisa mu nsi yonna. Mukama atusibe, atunyweze, atuyiseewo ku kino ekigenda okujja. Bannaye ekigenda okujja si kintu kya mubiri. Ensibuko yaakyo eri mu nsi ya mwoyo. Bano abantu si n'abantu, bakozesa abantu obvious. Naye ekintu kino ekigenda okujja bannange, bw'oba tosobola kuddukira ku sipiidi Mukama waffe gy'addukirako, nkukakasa tojja kuwona. Amiina. Tugenda kusaba ekisa, tugenda kusaba okubikkibwako, tugenda kusaba okunywezebwa. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda waffe atusuubizza nti tuli bawanguzi n'okukirawo. Agamba bw'ati, buli ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Mukama waffe yeebazibwe. Buli ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Tusabe Mukama atukweke mu lwazi. Mukama asimbe emirandira gyaffe ku nsulo ey'amazzi ag'obulamu. Zabbuli egamba nti alina omukisa oyo omuntu eyeesiga Mukama, nti kubanga alinga omuti ogwasimbibwa ku mabbali g'omugga, nti ekyeya ne bwe kijja amakoola gasigala ga green, tegakyuka, tegakala, tegawotoka. Lwaki? Alina emirandira. Amiina. Tusabe Mukama atumalewo, atukonsuminga, atubune, atubukaale, atuyingire, atujjule, abimbe, kubanga nkugambye tosobola kuyita mu kintu kino ekigenda okujja n'amaanyi go. Nsaba Mukama waffe akunkumire. Vidiyo gye ngenda okuddamu okupostinga egenda kuba yakusaba. Bw'onooba oyagadde okunneegattako okusaba, that will be good. But if you can't, it's okay. Nze nja ziseparatinga. Ayagala okuzisabiramu azisabiremu, atasobodde it is fine. Amiina. Nga mmaliriza, ebintu biri bibiri. Mukama ali mu bizinensi ya kuteekateeka kkanisa. Bwe njogera ekkanisa, njogera ekkanisa ku ddaala ly'ensi yonna. Kitegeeza musala gye tugenda okukola, tetugenda sabira kkanisa mu Uganda yokka, tugenda sabira ekkanisa mu mawanga gonna. And we shall mention ggwanga ku ggwanga. Amiina. Ekyokubiri, mu kuteekebwateekebwa kuno mulimu ebintu bibiri. Ekisooka, Mukama waffe atutuukirize. Kati nga bwe yeeyongera okututuukiriza, nga bw'olaba zaabu bwe bamuyisa mu muliro, bw'ayongera okubeera pure, bw'ayongera okulongooka, Mukama agenda kukozesa tayimu eno okwongera otulongoosa n'otutuukiriza. Ekyokubiri, mu kintu ky'okuteekebwateekebwa, twetaaga amaanyi okuyita
mu kuyigganyizibwa okujja. Kuli ku stage ya nsi yonna, kintu kino tekiri physical, si kya mubiri, ensibuko yaakyo si ya mubiri. N'olw'ensonga eyo kitegeeza ki? Titwetaaga amaanyi ag'Obwakatonda, twetaaga level, twetaaga okuyimuka, twetaaga sipiidi y'Omwoyo Omutukuvu. Oba nkyogere ntya? Amiina. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Mukama akunkuumire. See you in the next video. Bye bye.